bantu ba Katonda bweza asane mama namukasa sebo owekitiibwa jjajjaffe Captain Tusainse Okulaba njagala okubategeeza abantu batonda nti mu nnyumba tulinamu omugenyi waffe omukulu ng'avudde mu kitongole ekya Ssemwayi ekitwala security mu ggwanga lyaffe erya Uganda era ng'asindikiddwa director w'ekitongole ekyo jjajja waffe ono alabe abantu baabwe tutambula nabo bulungi mukikubireko mu ngalo. Basebo ne banyabo tubadde ebbanga ku kitebe kuno mwali mundabyeko nga nambuza omuntu bwe ntyo naye olunaku olwaleero omuntu oyo mukulu nnyo nsaba tumwongere engalo tuyina ziri tumwongeremu sibawulira ewaawo bantu ba Katonda bweza onoogamba nti twabalonze ku kkubo gwe tolaba nga tugoberegana nabo nsabye bakabona abakulembeze b'enzikiriza eno mwebala omulimu kyetwayagaliza embazzi Kibuyaga agenda asoola maama trainer wakwaya nti olunaku luno olwaleero abantu bano bagenda ne balowooza nti tubeera mu masabo okusinza emizimu emisango abalongo naki n'amayembe. Amayembe si Katonda, lubaale si Katonda, emizimu si Katonda, wabula egyo gy'emyoyo egiweereza obuki obutonzi. Omuzungu bwe yajja wano ow'ekitiibwa Captain yatuggyiramu ekintu kimu, yatuggyako ekigambo Katonda n'atulekera emizimu, n'atulekera emisamba, n'atulekera amayembe. Kitegeeza n'agamba nti ffe tulina bakatonda abatono. Kummwe waliwo yali agenzeeko mu ssabo n'agamba nti tusanze okulaba Katonda. Lwaki mutuga nti tulina bakatonda abalala? Bassebo ne bannyabo Katonda ali omu, giri myoyo gye. Njagala kubannyonnyola. Captain Emma olw'okuba avudde ku Ssemwayi ye pulezidenti w'eggwanga yaladisiwe mukono. Kitegeeza ti pulezidenti w'eggwanga ye Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa si ewaawo. Kakati bano bonna bamukwatirako okutuukiriza emirimu gy'eggwanga lino nga nange mwendi si ewaawo. Kakati mu kumukwatirako emizimu gy'emizza obuzimbantu egizza emizimu ggwe egiyamba ku ebyo emize eyo bw'ogifuna ne balyoka baga nti jjumba muzimu kubanga ekyogeramu gwe muzimu gwe gukola ki kyoganze gwe ne basooka okuyita jjumba. Ejjembe ly'ejjambi eriyamba ku ebyo byotasobola kweyamba na mikono gyo. Abasajja kyogamba jjajja Kasajja bw'atayamba ku Efande Emma ayinza okuzaala nga Kasajja tazze. Okumpita akasajja onyumye nga gwe wandeeta okumpita akasajja katono kubanga kalina okugulu okwokusatu okutatuuka ku ttaka gye muli. Kakati obwo bwe buki bwe buyambi obuyamba ku ggwe kyotasobola kweyamba. Ne tuba n'omusangwa gwe twasanga mu nsi muno, omusambu omusambuzi nga bw'olimawo ekisambu n'osigawo ebinyeebwa si ewaawo. Kakati ne tuba n'abalongo bannannyini kulongoosa bwe tugatta emyoyo egyo gikola obwa Katonda. Bassebo ne bannyabo ffe situyitangako lubaale Katonda weewaawo. Njagala okubategeeza ffe Afande Emma tutegeera nnyo ti pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yafuga eggwanga lino naye Afande Emma mutufuze bubi. Ffe abasawo b'ekinnansi abantu b'obuwangwa n'ennono bwe twajja ne tubaleeta okuva ewalusi ew'omusiige Ssebyayi Kyabangi pulezidenti w'eggwanga n'ayita mu nsiko n'asamira Afande Emma ffe mwatuwaaki kiki kye twabba mu nsi eno ne muwa abalokole ne muwa abasiraamu ne muwa abakatuliki ne mugamba jjajja kati ogenda kuleka otulagidde ffenna tuddeyo ku kyoto naffe mulabe ebintu bwe bitaakyukemu weewaawo tugende mu maaso. Kakati olwaleero lwaki Afande Emma agamba nti ekibadde kireese obuzibu
nga temutegeerekeka. Bwe tujja namutugamba muliko Mukasa ate muliko Kiwanuka, kati titwawula Jumba na Lubowa. Kakati ffenaffe ne tulemu enkolagana nammwe. Bwe naalikolaganye naawe nga Jumba ate ompitira Jjembe, ate Jjembe ligenda ate gw'osigalawo. Ejjembe teririna ndagamuntu ate Jumba gw'olina endagamuntu. Asabye akafubo ke tubaddemu nti nammwe abasawo b'ekinnansi mwetereeze. Oli bw'aba tayagala jjajja leka muyitira Lubaale, yazze kulaba ggwe. Mulabyeko wamafa nakuyitiddeko Lubaale kubanga yazze kulaba ffe, naye mmwe omuntu olutuuka mu mbugayo n'ogugumuka terubo tekasajja kati naabula ekyokukolera. Gavumenti ne tulema okutambula nayo kubanga tetutegeera. Bwe budde tutandise okugiyita etutegeere. Weewaawo njagala okubongera sebo, njagala kutegeeza nti gwakulira ekitongole ekinoonyereza fe abakulembeze tubalina. Njagala okulaga abakulembeze bo Kabona Masiko Kayigi okuva e Rakai, oyo nga ye Ssaabalitaje yateekerateekera ekitongole ekyalitaje, yatwala ebyensinza. Musajja Munyankole n'agamba olunankole ankole ne turuga tulina bintu bingi bakuluga ankole titubeera Uganda yokka. Weewaawo kamalirize kapiteni asooka amutume byayagala. Basebo ne banyabo n'abagira ngwankole abantu b'Embarara tubiine, aba Rwanda tubiine, aba Busoga tubiine, abokuba ne twenda Pulezidenti omugambire munabajwazi bali aha ayinza okulowooza nti n'enzikiriza y'Abaganda. Sebe n'enzikiriza si y'Abaganda, abakyoza bali wano bayitirivu. Kyobola nti abakulembeze kuliko Munyankole. Yoli Kabona Kasiko Kayigi ate si yeyekera bwennyimiriza abakyozi wano ojja kusanga be basingawo bungi. Sebo twakubako olukiiko Ibanda ne tubeera n'abantu abali 300 nga tuli mu kibuga ky'Ibanda. Afande bwe tunaagenda Ibanda kyemugaa nti abakulembeze bayo titubeetaaga. Njagala okulaga omukyala Sekuritale Jene w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga nabbo n'alitwala Kadaaga ava eri Buyende Mayuge mukazi Musoga ye Sekuritale Jene. Era twakuba olukuŋŋaana e Busoga n'abagaye nti okuyigiriza kolwaliro kujja kukyuka kulimu ebyobufuzi. Bantu ba Katonda bweza ne tukubayo twakola n'abantu 200 ku kisaawe Nabitende omwaka oguwedde. Afande alina omuntu gwalinda awo bwe bazze bonna ajja naye ajja kutuuka. Weewaawo abo bava Busoga njagadde nti bwe tuba twogera abo yabawa ekitiibwa. Bw'anaaba yeetaaga abantu b'e Busoga, Abasoga abali wano muyimirire nga mwenna mwasala kiira, temufaayo muyimirire. Gwe nga wasala kiira oli Musoga oga nti Olusoga lwene sendi Musoga nva Busoga. Dada Kayiwa aliwa ajire aliwo ida mulage taata oyo Kayiwa gwolaba abeera Kiboga. Okimanyi bulungi ti ekiboga basazeeyo abaana kati ono wakuna ono wa mukaaga. RDC kye yakoze ow'ekiboga n'akwata abasawo b'ekinnansi bonna mu ggwanga. Bwe yabakutte nja kusaba omutabiriza weeyongere ku ntebe eri, omukulu atule ku ntebe eno. Saba tukwaniriza kulika ekkubo. Kakati RDC n'akwata woofiisi n'akwata abasawo b'ekinnansi bonna abali ekiboga n'abagamba mulina okuddamu okukola registration gavumenti ebamanye, naye abasala abantu si bantu baffe. N'atuwa Afande Nalweso tutambula naye ate omukyalo oyo mumanyi akola mu kitongole kyammwe eri ekiboga. Kakati ono Kayiwa era bwe nakulogedde alina gurawundi. Bwe tujja mu ofiisi yammwe nga mutandika simwe Mama Fiina akola bibye naffe tukola byaffe, wa online fe tuli ba gurawundi. Bantu ba Katonda bweza
kubanga abakulembeze betaaga information entuufu ate nga tugibaweera muki mummwe baganti yayogeredde mu baki myaka 5 nasoogera kulinnya Mama Fiina naye olwaleero ndikoze eki ndyogeddeko bwe tujja mu ofiisi yammwe kyemusoka yemmwe aba Mama Fiina nedda tetukoledde eggwanga lino kubanga tulibaweereza gavumenti yammwe tetuwangako wadde nusu amika wadde 2 era abantu batulaba wano ne baka nti sente ezo bazijja wa pulezidenti naye ssebo naffe eggwanga tulirinako keeki ow'ekitiibwa mugambe 2026 tatuuka nga tannayita gavumenti eno kubanga tituli basanyufu naffe mutuwa ku keeki y'eggwanga tubeeko kye tukola bantu bakatonda bweza mulaba mutya mbigamba abantu abatuufu oba abakyamu bebo bennyini tugenda maaso bweza nnyo awo nno tetugenda kuddayo tutegeeza emisambwa gyaffe emizimu abalongo n'amayembe nti twagala mirembe era emirembe tugifunye kubanga mwagituwa gitya tulya tunywa ate tusamira ttumbi ate mwatuwa emirembe security y'emikono tukola naye era poliisi ogirabye bagituwadde tukuuma tulina tukwatagana ne DPC RDC tukola naye wano wooli wewamire Babalanda bwe tusalagana ebibanja wano wooli wewavande Muwanga eyali Giso wa Mukono kati ali mu Iso wano wooli abantu abo bonna tukoze nabo era bamanyi bulungi emirimu gye tukola ki yetukola ate tuli bamobiliza mutayinza kumanya bulungi bwabwe anti buli anoonyamu akantu ajja omusabo ne tunyenyamu nga nti gira omuleka bantu bakatonda bweza asangisaayo mbaga tankoze olwaleero ngakoze bubi basaba ne banyabo abakulu bano tubadde tetutwalanga budde beeyanjulira wali badde wano ne pulezidenti Jeno nabanana abakoza kulana maali gaweesa yali badde ali ku mukolo guno naye yazadde ali ku Paragon Hospital kafunye akaana akawala eggulo yensonga lwaki takola ki taliiwo kakati njagala kulaga vayisi we Jjajja Lutalo ekibuga yimirira gavumenti egamba timugenda mu ofiisi zaayo tibabamanyi kati mbayise ku ground wano babalambe kubanga bagamba ti abasawo bammwe balina ebintu bye bakola ebyabasawo bikwata kwabo lwakuba mbyogedde olwaleero bantu bammwe balina ebintu bye bakola bye batakkanya nabyo naye njagala kubuulira ssebo Yesu Kristo bwe yali ajja wano bakola ki baali bagenda kusaddaaka omwana ne baleeta endiga baali bagenda kusala Isimayiri ne baleeta endiga era bakwata Yesu ne bamukomerera ku musaalaba si we kiri era nabaga nayiwa omusaayi era netugenda mu ekereziya waliyo ekitambiro kya misa ne wabaayo okulya omubiri gw'omuntu n'okunywa omusaayi gwe bafaaza mwali mubanoonyerezaako ne bapasita bo tibasala bantu lwaki mulowooza kufeffekka tife tutta abantu tugende maaso kakati tusaba mukole gender balance bwe basala abakazi entebe ne babajjamu emitima ne babajjamu ebibumba kwafande Kayihura byadde nnyo entebe ebintu ebyo bye bakola tulina abantu bannaddiini betamanyi bye basinza tusaba ekkanisa amasabo nga bwe mugakolako research tusaba n'ekkanisa zikolebweko research tugende maaso afaane ekyo bwe kinaggwa tujja kukuuma abaana b'abantu kubanga mmwe mwajja muyinza okukuuma abantu n'ebintu byabwe naye obwana bw'abantu ne busaddaakibwa abaana abato mujje wano abato ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mwenna aba Sunday school abato abasinza afande tetutendese bantu bakulu bokka buli muzadde ali wano abaana be baba bajja ssebo gwe kabona sigalayo pise baana bano si baana bange afande baana babakkiriza mujje era abaana bano bayinza okuwaamu essaala bayina abaana aba Sunday school mwenna muveeyo abaana abasinza taata gino emiti emitojo timujagala kubanga mwakoze etteeka ne mugamba ti omwana ow'emyaka 4
esatu ebiri kitundu okusangibwa mu ssabo batusibe emyaka 6 kati taata mugenda kutusiba twabasamize tuzaala titulina abaana babano babuwangwa na nnono ani amanyi okusoma essaala y'okulya muwanike emikono nguwaani obalabi bwe baagala enzikiriza yaabwe musabire mutusaba tutya nga tugenda okulya ekitiibwa kiteeri ntaamaaso n'abamba n'ennawantegere ebirungi biva mu kulya mu kunywa ne mu kwambala atendeezebwe nga mujuzi nnyini byengera wamu ne maama n'amala namusoke ne Jeremia erattera okulya okunywa weewaawo abaana bano wonna musoma muvudde ku ssomero abava ku ssomero nga muzze muva ku ssomero era nga musoma muwanike emikono nga musoma muwanike bulungi taata abaana tulowooza twabasiba mu ssabo bali mu masomero ataaga amalungi era wali ayinza okubuuza akafaane mu luzungu ng'osobola omubuuzaako n'omusanyukira bulungi mu luzungu ani wali ku mukono ndabe sanyukira abagenyi tulabe I love you all and I miss you. Ambasabe abaana bano balina tica waabwe Sembera Maama Nabbona balina Nabbona waabwe abateekateeka omukyalo ono nja kusaba abaana abo batwagala nnyo era baana babakkiriza abo titutendeseeko bantu bakulu bokka kakati etteeka erikolwa mu paalamenti timusabo tesangibwayo omwana tetuli basajja bazadde era tulina abaana tusaba Pulezidenti Museveni kyakisazeemu temusabo tulina abaana batujjawo okusamira batujja kakale mweddireyo kubanga abantu bayinza obutasobola kukibagamba nti ekyo kyemuli nakyo kyekitongole ekikola lipooti olwaleero lwennyini ne boogera ne muzeeyi ne bamugamba nti kyetulabe kyawukana ku kyobadde olowooza ekyo kyekitongole ekiki ekikulu ebigambo ejjajja lutalo mubadde mubyogera naye mubyogera n'abantu abatali batuufu ng'olinayo omukulembeze yena g'omanyi nga waseemwayi olinayo ofesi yonna gy'omanyi kummwani amanyiyo omukulembeze yenna kubanga temunoonyereza temumanyi bannanyini security abo be bannanyini nsi era be basobola okubakuuma bantu bakatonda bweza era timulowooza bwe bintu bino mbibanjulira mubabadde tibabimanyi babadde batulaba naye nga balinga sebatta tikankulinde lw'olinoonye embazzi nga nange ensirika olyoka omanye nti kiruma otegedde bakulinda lwe banakuleetera omutwe gw'omuntu ku ssabo n'ogwa mu mbiza ate kinnya kya mulyango ne bw'obabuuka emirundi 10 ovaawo n'okigwamu kubanga eggwanga lyabwe naye bwe baba bakumanyi bakukwata mpolampola wetegedde kubanga nabo bakimanyi tituyina bajja baffe nabo bakimanyi tituyina baki bajja baffe badiini gajja okutukolamu ssente ne gajja okutubuzaabuza era nga bw'obalabaawo kati atudde wali mulokole toyinza nakubuuza era oli mutulako bootumanya nti afande mulokole okitegedde kubanga bakimanyi ti eno timuliiyo emmindi muzifuuwa mwebuzaabuza amasabo mugabeeramu mwebuzaabuza mubeera mwekweka kakati yakola ki bwayimirira wakakane nga mayinja bamwongera waliyo abantu 5,000 mwe muli 3 mwekalakasa ku social media bwe muteekako mbugo muteekako bintuntu nga baga nti naye bano abatali organized ono kakande alina n'ennyonyi ereeta abantu abava mu nsi yonna bayagala government is population ekyo kyogedde mufu kakati nammwe muyina okutuula muyina okwekuŋŋaanya muyina okukola enkiiko ate mubategeeze tujja kukola nga lipooti afande buli mwezi tugireete mu ofisi yammwe era tusaba mukolagane naffe bulungi
bantu bakatonda mweza kiyamba abantu baffe okubanga muli balambulukufu naye jjajja lutalo wamma abasawo b'ekinansi nga mmwe mulagulamu ng'olina essabo muyimirire nga gw'olina essabo toyimirira wano muyimirire yajja balaba ng'olina essabo muyimirire abalabe abasamirako abo ssebo basamirako balina amasabo abo basawo mutuule oyo ye kabona lwajjali mugonza atwala obutabiriza bwa mukono yimirirako ono ye kabona mukasa kiri mu jjinja atwala obutabiriza bwa walusi atwala disitulikiti 3 Luweero Nakasongola ne Nakaseke oli atwala disitulikiti 3 nya Buyikwe Mukono Buvuma Nerabiddiru ne Kayunga njagala kulaga omutabiriza atwala disitulikiti ey'Emityana obutabiriza bwa Mityana atwala Mityana Kiboga Kasanda Mubende atula Kyankwanzi njagala kulaga atwala obutabiriza bwa Kampala Omulangira Juko atwala Kampala Mpigi basajja nabo basajja sina bwekulaze nga teyevuga ate teriyevuga mu motoka ya miliyoni 2 bantu basente enapo abaavu tetubalonda banatuuka batya wano njagala kulaga kabona wa Buyikwe district nabona yimirira nabona muto diguri yagirina akola mu bank mu finance naye nga mukazi musamize ayina diguri njagala kulaga Gombola chief Wentenjeru pata oliwa yetegerero kujja kunjogeza wano ndiri alazeewo oyo Gombola chief njagala kulaga omusajja avuga emmotoka mu Ministry of LSA mwakola mu kutambuza eddagala yimirira ku jjajja yimirira kolabe sajja wa degree averi Busoga kakati timugamba tibalina abantu abali fake abatasoma munaye nze nasoma nze atasoma nzekka naye njagala kulaga director w'enzikiriza eno jjajja Buyondo Manyiga Lubale Ssaalongo oyo atuula Kasala mu Kalagi musajja yakolamu era ayimiridde buli gwekulagaawo njagala kulaga kabona atwala Mukono district kabona Ndugwa Tibusweke Mukasa naku ezo yakagula emmotoka ya miliyoni 45 ojakabira nnyo sente za President Museveni abantu bano baagala kukolagana nabo titwagala sente naye twagala musooke mukolagane naffe buki bulungi okunyirira balya ku mbuzi n'enkoko olabaabo njagala kulaga Secretary General njagala kulaga Speaker w'abasawo b'ekinansi mu kibiina tuli bumu beegattira Mbabazi Muchwezi oyo mukazi alina degree eri mu nnyumba abantu abo bajja kusobola okukola lipooti mu Luzungu njagala kulaga kabona wa Kampala Namukulaze naye mukongere wuye emabegawo abemba kabona abatwala district njagala kulaga kabona wa district y'Emityana tambula mumpolampola jiwano musajja jjajja ffe lwetutte munawo kubanga okugulu kulema naye nga olubuto olunene bwerutyo tibiba byangu ye Ssaalongo lwetutte yakakuba embaga yetu abaddeko abantu bangi bayitirivu yasibye bona eri enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kakati oyo yatwala Mityana kati bw'oŋŋamba nti Emityana eyo waliyo akantu nga tonnagenda gwenkubira Uganda yonna ogirina wano nakuyitidde bakulembeze bokka mwetireyo kabona kyo wa district besiraba we yatudde ng'otwala district kakati waliyo bakabona abamaze okusoma nga batwala masinzizo jjajja Musoga ekituuza aliwa oyo gwolaba musajja ssentebe w'entuumuusa eyo we bayita ku nnalo musajja chairperson w'NRM eyo naye omusajja bamubyeko ettaka lye lyonna ne balimalawo ate no kapiteni amubba era naye wasseemwanyi yabbikubuulira oyo naye musajja akanti nze siva ku muzeeyi abantu bano bonna boolaba kunyigirizibwa kunene naye babadde basiima ku ddembe lye mwatuleetera naffe ne tusamirako ki ettumbi nga tulina emirembe abantu
abantu bano bolaba batandise okufuna abantu abajja nga batugaa nti bannaye nammwe era tebabalabye naffe bwe mukonkona ennyondero nemugaa nti people power our power fe tulambuyinza tujja bbawa ebintu abantu bano batandise okubibagamba ate naffe tubulabye tubaddamu netubaga nti bannange mugumeegumemu kapiteeni ajja saabalaalise kiro nti mugumeegumemu akola ki ate kambabuulire dayirekita bw'aba tusindikidde oyo kati ye waffe ye desike gye batuwadde okulipootingako kyembabulya ge mazima bamugaa nti genda yeeyo kati omusajja oyo gyamusanga amanyina okuyita amayembe ojja kumusanga n'emisambu agimanyi gavumenti ekola nsobi kusindika muntu mu kintu kyatamanyi unabadde bulungi kakati bwe mutamuyiiyayiiya noddawo n'omuyiiyayiiya nga golooza tabitegeera abasajja abo basoma intelligence yatunula nakanti naye Saawa Kabona bino byonna abyogedde naye Saawa Kabona nnimbi tageti ye eri wano era obwedde olaba fe tumukulembera gye tumutwala naye ng'asemba mabega kubanga ye aba akuuma bakamaabe ekyo yakimanyiira aba mabega mukitegedde bulungi fe bwe tukulemberamu be babeera emabega abasawo b'ekinansi ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono mutegeke amasinzizo tetugenda kusobola gatuulamu nga tetulina gavumenti ekyo kibabuulira ebintu bino afande mbyogerera ku kamera eno Nnono TV era bano bonna bannamawulire sibyogerera bbali seetoloola kubanga nja kumala okwetoloola naye ng'abantu kyembagamba kyekituufu oba muli babi mwe bannannyini buyinza oba mulitya kati tulina kusala magezi kutambula nammwe buki bulungi afande nze oluggi ndugudde wegenda otule mu ofiisi yo time will come dogs is cry batula Katonda mweza njagala okubabuulira mmwe nti ebintu bino mbadde siyinza mukkiriza kwogera nga sinnamubuulira abantu bakoze eki batudde nabo n'obulumi bwe tuyitamu era tuzzayo okuteekateeka ebikokweto byonna mu ggwanga tugenda kutambula olwaleero sigenda kubeera nakifuma kati bwe naakwata akazindaalo mu bantu bennakifuma wano nina bakulembeze Josi twabadde kyankwanzi luli twati tuziika emityana kakati okusomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe muzeeyi kyagamba tumugende musomese abantu okwagala eggwanga lyabwe tukyalina olukuŋŋaana omuntu oba minisita ng'akyasobola okukuba olukuŋŋaana bwe luti ng'abantu tibannalya nga baasuzeewo nga bafaanana bwe bati ne batuula nga buli kyobagamba bawulira gyali kati lwaki munkozesa nze nina abantu bantu bakatonda bweza kubanga basaba ne banyabo pulezidenti agati muyigirize abantu okwagala eggwanga lyabwe oyinza okwagala eggwanga lyo nga tomanyi kitaawo oyinza okwagala eggwanga lyo nga tomanyi maamawo oyinza okwagala eggwanga lyo nga tomanyi nti ndi mulaalo oba ndi muganda era byonna okubimanya oyitawa si bya bitwala mu kusamira kitegeeza nti abantu abasobola okusomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe be bantu b'obuwangwa n'ennono wamma kati nga bwe tuli wano waliwo omuntu yena ayinza okwetaba mu kwekalakaasa kubanga wekalakaasa otya ng'olina ennyumba ey'essubi bajja gikumagumbuli otegedde bulungi ogenda okwekalakaasa wekalakaasa otya ng'olina ejjembe lyo fe tutuma jjembe lyaffe era bwe binaaba biganye fe tugenda kutuula tukoole emisamba n'amayembe tubagandi bannaye emyaka ana mingi tibakyatuwadde bantu bakatonda bweza kale nno bassebo ne banyabo mbasaba tuwulirize omukulu agenda kukola ki boogera tulinayo omukolo gw'okusaaka endiga tulinayo omukolo gw'okutongoza era bwe twalabye nga tebatuwandiikako mu mawulire ow'ekitiibwa ne tukola olupapula baluyita Nnono ennono luyina peegi 24
lusingane kubukidde kati bukedde ku efulumya page ameka 2 naye luno lulina page 2 mu meka lugenda kuba lufuluma buli lwa 6 era mu activities zogenda okukola ogenda kontongoza olupapula olwo. Tulinayo omuko ogwogera ku buwangwa n'ennono ku kitundu eky'ebyobufuzi naye tujja kuwandika mu pulezidenti ng'agandi banayize nayita mu nsiko ne bagamba mbuuke ente kakati afe nga tunyonnyola bwali buwangwa bwe buti bwali musambwa bwe guti kubanga bannannyini mpapula zonna balokole tebasobola tuwandiikako kati twekoledde olwaffe ate tugenda kulweguza golooza tuli bameka mu ggwanga olwaffe tetusobola kugwa wamma lusobola okugwa kubanga oli atwala disitulikiti mmeka nze ngenda kulagira bulagizi nga zigenda ku kitebe kubanga twagala bayiga okwewandiikako mu mawulire babadde tebaboogerako ng'abatabiriza tebaboogerako ng'abasawo b'ekinnansi oyo yanoonyeza nankabirwa akalulu ekiboga naye kati nankabirwa tayinza nakukyama oyo lutalo motoka yange gye yasibangako ebizindaalo afande nalina fuso 12 nze naleeta kibuule mu buyinza kiri mu reality ente ezo ekiraalo kyalimu ente 24 Ssentebe Ssenyonga ye yazirya owa district 1 n'awangula naye nga ne bwe tumuyita nga tutuuziza abantu ye mulokole. Lwaki tutuula wano singa tuli ku district e Mukono naye ebifo by'abalokole, singa tuli ku ssomero wali ku university ebifo by'abakatuliki, ebisaawe nabadde ngenda kuba olukuŋŋaana mu Kampala ku kisaawe kye bayita Odi Kampala nga bamaze n'okukimpa nga n'abantu bonna mbakunze nga nkunze abantu 6,000 bajjaawo ku kisaawe kasaba abitegedde babujiwo ne bateekayo sente ne bakola ki ne bangoba kati enkiiko tuzituuza mu masabo kuba ye waffe toddamu kutubuuza lwaki mutuula mu masabo batugoba siyo waawo kati tutegekera waffe gye bataatugobe era sebo twalibadde tukutadde mu kifo ekiri public nga n'abakulembeze bonna weebali naye tibatukkiriza kubanga batya amakanisa mwe bakola ki mwe bava. Tusaba mutuuze lukiiko nga security y'eggwanga mubagaye nti kati twajjirwa ekizibu ketwakkiriza Juma n'akwata omuzindaalo kakati akunza abantu b'obuwangwa n'ennono baki bangi katumusembeze ku boodi kubanga timukyalina gye muyinza tukola ki tuteeka. Wewaawo ate sebo taata mvuga emmotoka nnene amaka g'ensula mu Abright gali mbumbinga buna ni musajja mugagga ebyaddala kati abantu bwe bandaba nga mvuga emmotoka eze miliyoni 5 balowooza ti mwe mumpa ssente ate nga timumpangayo wadde 10 kubanga nina amayembe nina lubaale nina emisambwa nkoledde emyaka 4 natandika okulagula nga nina emyaka 13 sikola bano bonna baali balwadde kati bagadda kati bawaali siye waawo kakati abantu ne balowooza bwe tuddeyo ne batuvuma ku social media mulidde sente za muzeeyi mulidde sente za muzeeyi kakati twagala batuvumira ebyaki ebyaddala bwe banaatuvuma ebitali byaddala era nja kudda mbyogere ffe situlinga bali abeekweka be muziba abampuuga ne beekweka ne badduka ate nga muziba wadde obumbi n'obumbi ffe tugenda kwogera nti esinzizo lye mulaba timwogera ku Museveni ye yalizimbye tetugenda kwogera olaba tukabira atali mubikiro naye atukutukidde mu ngalo siye waawo naye ffe twagala twogera ebituufu okusinga abantu otulisa nze gavumenti empangayo wadde olwatano ebyaddala era situyitangako muntu wa gavumenti yenna nga tumuyise butereevu ne bamutuwa nga bwe batuwadde afande Emma tikibangawo. Baminisita bonna tubawandiikidde tebajja era ffe tujja kukolagana ne SMI paka era director agenda kuddayo mugambe ti oli omusajja gwe wansindikidde kapiteeni awuliriza namutudde mu ssabo bw'oggyemu engatto n'esooka ndaba akabonero akasooka ne nti omusirikale kyajja n'engatto nasibaamu kubanga ye bajja n'engatto yayingira muki bwe batyo bwe bamutendeka. Bwe ndabye empisa z'otuyisizzaamu okuva omusajja ono mulabye leero bamunsindikidde kiro nendabira ddala nga ffe tugenda kulipootinga mu ofiisi yammwe kakati ate bwe ndabye ono ngazze nentunuulira ennyindo nentunira abaana abakuuma muzeeyi nemmanya nti ndi ku muntu omuto kasangabye ng'atuuse
ntuuse nentegera tuli ku bantu abaki museeyo omuyinza abuzamu abo abaana abato be bamenyi n'eggwanga mukitegedde bulungi naye abo abatamulyamu luki kubanga bano balidde embuto nezigejja ne batandika okwogeza ebitege kakati bano abato abakyagala okukuuma eggwanga lyabwe eggwanga balirina mukitegedde bulungi munsonyiwe ndi mukutendekamu abantu bange nga mbatendeka weemuli kubanga bwenjogera nga temuliwo bagamba mbalimba munfunye bulungi era mbasaba timuddamu kuyomba tulinde report government process as process process by process mukitegedde bulungi kati process ekoze eki etandise naye nammwe mbasaba mukole ebituufu mukole ebiki nange nsobola okutwala lipooti eki entuufu omukulu Ssaabakabona ne bakabona bonna ab'amatwale madistricts n'awalala wonna abakulu mwenna ab'obyobuwanga n'ennono ab'amakwaya abayimbye abaami n'abakyala mwenna mbalamusizzaako amannya nze Captain Emma Opala ndi musajja musaamya ava ebuyukwe era anawuliddeko omukulu atwala ebuyukwe nenapona namulabyawo nze omu ku abo boogenda otandika okutwala Captain Emma size nzekka nzize ne munnange Kopolo Bosa Annington Lutalo era nsuubira Ssaabakabona we wajja bamukwanjulira nga eyalemererwa okukuuma omukulembeze we mbudde mu kitongole ekitongole ekikessi ekya Uganda ekiyitibwa ekya Defence Intelligence and Security ekyali kimanyibbwa nga CMI kyatuusibwamu erinnya naye nga ebikolwa n'ekifo byasigala kyekimu kusangibwa Embuya, Kampala. Ndi wano olwaleero ku lwa Kano Alan Tom Kitanda akulira Directorate Mwenvudde eya Psychological Operations oba PSYOPs nga ekitongole ekyo mu CMI kyekitwala ensonga zonna ezikwatagana ku muntu wa bulijjo okumusoma n'okumuyiga n'okumuyigiriza era nsuubira Ssaabakabona we wajja ofiisi wagiraba era ofiisi neggulibwawo gye muli mwenna Director Kano Alan Kitanda antumye okutuusa okwetondwa kwe abadde alina okubeera wano naye tasobodde kubeerawo olw'emirimu egimu kwe kusalawo n'antuma nzije mukiikirire naye mu kujja kwange ndi musanyufu nnyo okusinziira ku kyendabye wano. Kyendabye wano si kye nabadde nsuubira. Nabadde nakubiddwa essimu jjo Director aŋŋamba weetegeke ogenda Mukono ogenda kusinkana abasawo b'ekinnansi. Nabadde ne bosa ne mugamba naye bosa kakati avanda ngamba ngende yambala uniform
bwe ntuuka eyo omusajja nangira bw'ati nembwa nevulungulaawo kankole ki kanyambale. Bwe natuuka eyo nenjogera kye batayagadde nangira bw'ati abazaali nevulungulire muki muzabulijjo ezitali ki ezitali uniform. Yensonga lwaki nyambadde bwe nti era ne bosa ayambadde bw'atyo. Bosa mwana wa ku kitundu ava Mukono nga ku university awo okwewunyisa naye wano abadde tamanyiiwo ate nze mulagiridde kuba nze mumusoosa okutuuka. So nebaza Ssaabakabona olw'enteekateeka eno ennungi bweti. Nebaza makwaya gonna agayimbye naddala kwaya eno wedde eyimba ensoomooza waliwo bwebweda bweyimba nga bulinga obunkoona nga kituufu nga bulinga bwe bagambye babuyimbire nze bungi waliwo kenadde empangisa na wano neŋamba babuyiiza babuyimba neŋamba kale katugendera awo bannange kye nabadde nsuubira si kyendabye wano bweza nnyo. Mbebaza nnyo ak'ensuso okwagala mukulu wammwe abatwala Ssaabakabona. Bangi bategeka emikolo nga gino ne bayita abalala bakola nabo ne bagaana okujja. Naye bwe mpulira nti waliwo avudde Ekiboga, waliwo avudde Ebusoga, waliwo avudde Nakasongola, ekintu ekyo kyamaanyi nnyo era mbebaza okuba nti mwagala omukulembeze wammwe. Nange omusamba gyeyaleese owekibaza emisamba gye gyandeese weewaawo emisamba gye bali kuleeta saawa 7 nenduka wano. Amiina. So bannange ebintu bye nabadde ntegese okubagamba kirabika si eno gurupu gye nina okubigamba. Kuba gurupu gye nabadde nsuubira okusanga abantu nga bakuba engoma eŋŋanda babuukabuuka bakola ki nga kyensuubira kirala nnyo. Naye engeri gye ndaba abatuuze mwenna gye mwambaddemu bannange ne bakabona mwenna munekaanekanye si emmwe be nandibadde nza okulaba. Era n'olwekyo Ssaabakabona byonna nga ebyogeddwa ofiisi nzigule. Ofiisi eno esangibwa Mbuya ku kitebe ekya Defence Intelligence and Security. Bw'otuuka ku gate bw'obagamba ngenda mu ofiisi eya Psychological Operations bajja tubuulira. Era nga sinava ggulu nja kusaba Ssaabakabona atwe ku nnamba zammwe mwenna ab'amadisitulikiti n'amannya tumanye nti wetuba tutambudde tulina be tugenda okusiiga naddala ab'Ekiboga ennaku z'omwezi 12 waliwo omwami yabaddeko awo w'Ekiboga. Tujja kubeera mu kitundu kyo era tujja kuyitako n'ewuwo tujja kulambula ennaku z'omwezi 12 tujja kutuuka Ekiboga era nebwo tujja kutuuka tukubuuzeeko. So nebaza nga bwe ŋŋambye nti bye nabadde ntegese si byammwe era abantu balala abantu be nabadde ntegekedde si emmwe mwendaba sina na kyakubagamba kubanga okusinziira ku nnyimba zempulidde ku ssaala tewali njawulo na nziyite ntya madiini malala tewali njawulo na ddiini ndala. Enjawulo eriwo nti bo basinza Yesu ate mmwe ne musinza Ssewamala naye nga mwenna mumaliriza mukoze eki mwogedde Katonda. Oba ntegeerekeka sirabyewo njawulo eriwo okusinza Ssewamala n'okusinza Yesu. Netumaliriza ffenna nga ate tugenze ewaani ewa Katonda.
just ndowooza tujja kwetereza mbwetereza tumanye nti engeri gye tuba tutamanyi nti eno eddiini gyeri kati ketegedde nti weeri abagoberezi tujja kujja abagoberezi tujja kujja era ekimpisizza mukulu Boso yajja abeerewo. Boso yakola ku biverifyingibwa ku desike yaffe, so muyise ne mugamba nti akakatwa nti weetaaga ku verifyinga jangu gwe weewulirire bw'otuuka erikola lipooti tusayininge ekintu kitambule. Era ensonga lwaki azze misinde ne mugamba jangu olabe tekijja kwetaagisa kubanze lipooti yange nali nagikoze dda. Ssaabakabona we yannambuza bw'ati nanziza eno bw'ati byonna naye ndabanga tewali kigenda kundebera kuwandiika kikyendabye wano, era mbasuubiza nti obubaka bwonna nga bwogeddwa bugenda kutuuka olunaku olwaleero bugenda kutuuka, era nga lipooti yo egenda kukolebwa. Ssaabakabona ekinaava mu lipooti ojja kukiwulira era ojja kitegeeza abalala. So nsaba omulundi omulala Ssaabakabona bw'otegeka omukolo nga guno ne tukitegeerako nga tugenda okufuna ennamba zammwe ez'essimu, nja kuyita n'abakulu abalala abatwala security mu kitundu ekyo emugenda okutegekera. Kuba enkuŋŋaana y'abano abantu tebadde yeetagisibwa okubaamu nga diso waali ayogereko gye muli RDC DPC, kuba ndaba nga abantu bangi abali wano. So nsaba omulundi oguddako okutegeka omukolo nga guno oba n'omulala gwonna ogwefaanaanyiriza, abakulu abwe enfuna obubaka mangu nja kubategeeza bajja kujja kuba tubeetaaga, naffe mutwetaaga, naye ng'ate ffe tusinga okubeetaaga kuba mmwe ffe tuyinza okukola, ffe tusooka okukola ki, ffe tusinga ddala okubeetaagira ddala. Ssaabakabona nga bwe ŋŋambye nti obubaka bwe nategese si bwe bwandibadde oba mmwe, kubanga ndaba olwedde kati mmwe eno ddiini kuba mu nkutambula ogyentambudde sina kafo kendabyemu nti oba kano kakusifu kayinza okubaamu omuntu gwe bakola ki, gwe bakwesaawo oba gwe bakolako ebitategeerekeka. So obubaka bujja kutuuka, naye nga nze olw'ebyokwerinda sobola kuva waggulu nga soogedde ku security, naddala nga nfunye akakisa akayimirira mu maaso gammwe abantu nga emuli abangi bwe buti. Abantu abasinga ekigambo security tebakiteekako nnyo maanyi, naye ng'ate security yeggwe kennyini ne neyibawo. Security eno tebasanye na kugisomesa bantu, kuba security kuva mu buto nga weeri. Ozimba ennyumba toyinza kugisulamu totaddeeko oluggi, ebeera security. Bwebadde nnyingira wano nsanze omukuumi akutte yababaddeko wa eraze nti oyo naye akola ki wa security. Bw'omala okuzimba ennyumba n'ogiteeka mu kikomera, era nga wano wetuli tegaba malala nti ntaddewo buteesi kikomera, wabawo ekigendero lwaki mba ntaddewo ekikomera ekyo. Ekitegeeza nti oba oyongedde ku security ate yo oluggi gye watadde ku nnyumba. Ssaabakabona bwe nsaba olukusa gy'oli ne ŋŋamba abantu bano bonna badde wano baleete amasimu gaabwe tugabikku. Era naye ebeera ki? Ebeera security. Kuba singa tebaawo naye tewalira mugambe nti teekamu, naye olw'okuba nti yeekuuma era yeekuumye akantu akakola atya akateekamu ate n'ayongerako n'alyoka azzaako. So security bwetu bwetambula. So mbasaba
newankubadde nti eno ddiini naye ate tuleme kulekerera bano abatali mu eno ddiini tuleme kubawa nnyo maanyi na kubawa biseera bakole ebyo byonna bye banaakola nga batwekwekamu oba ntegeerekeka. So nsaba singa oba olabye oli yeerimbika mu ddiini eno nga si wa ddiini eno neyeerimbika mu mirimu egikolebwa mu ddiini eno nga si waagyo ye ng'alina ebigendererwa bye ebirala tomusiriikirira gy'okoma okusirika singa kizuulwa katutwala ekizampu ekikomera kiri ekiddako wali ne wabaawo abayingira mu nnyumba nga bayingira buli lunaku tebafuluma enkeera ne bayingira aba tebafulumye nabuli ne bayingira nga tebafulumye ne kizuuka nti abadde bayingira mu kikomera ekyo bafiiramu gw'atudde wano togenda kuwona so nga ate walaba nga bayingira mu kikomera kiri naye olw'okuba nti gwe weesulireyo gwannagamba nti kasa bagenda mu kikomera kiri sijja kufaayo naawe wano eddembe lijja kuggwako era okunoonyereza kunaabeerawo naawe ojja kukola ki ojja dugenderamu ebikolwa byembadde muwulira ebikolwa kisema mutwe ebikolwa eby'obutujju kutega bomu bikolwa bikyamu naye singa omanya banoolaba akikola n'osirika naawe tuba tukugasse kwaba bakikola kuba ate gwe oba obasinze n'okuba nti omutima gwe ate mulala nnyo okusinga gwoyo akiteze so mbadde nsaba tukwatagane twagalane ab'amadiini amalala bwe batega bomu mukatugambe nti eri kyaki abakatuliki oba ya protestant ne bagitega bomu ng'owa ddiini eno asinza wamala n'ogaana okulabula ab'ebyokwerinda abambadde oba batambadde n'ogaana obbalabula nti bannange mu ddiini eri ndabye bakola bati ne bwe bati ekintu ekyo naawe kijja kukutwaliramu bw'ebeera bomu tejja kuba bali bokka nammwe abali wano ejja bakuba so nsaba tubeere beegendereza nnyo mu bantu be tubeeramu ne bannaffe bennyini Saba kabona nawe kennyini oyinza okwera naye ng'ate olinayo era abalala bagamba nti saba kabona nje kale naye ng'ate bayita emabega ne bakola ebirala so omukwano ogwawamu guno gwendabye olwaleero saba kabona bwe yayise mwena ne mugirawo kya mutindo nnyo era kyamaanyi era mbasuubiza nti byonna nga bwe mubyogedde bingi binambyogedde naye saba kabona oluusi byonna abadde amaze obyogera era nga yebabuulidde omulimu ogwange gwa kubiteeka mu buwandiike na kubiweereza era nga mbasuubiza bigenda kutuuka mu bwangu ddala ennyo nga lipooti mujja kuzifuna ofiisi nkiddamu nzigule ofiisi yaffe nzigule ne kano kitanda mwetegefu balisiivinga naffe ne ttiimu endala nga wagiraba ng'ozzeeyo n'omuntu yenna eyandibadde ayinako kyalina okutugamba naye ng'ate okuddayo bannange mbadde nsaba mukozese Ssaaba Kabona ajja tutuusaako obubaka gwe kyonna kyolaba nti kino ekintu kyekwasaganya ku nvumaganya y'eddiini yange naye ng'ate kyesuddemu bwe kiti tegeeza mangu Ssaaba Kabona ajja tutuusaako obubaka tujja kikolako gavumenti yaffe oba gavumenti yammwe tesosola gavumenti ebaagala era abamanyi naye era nga Ssaaba Kabona yagambye oba tovuddeyo okweyogerako tejja kukola ki nga bwe nabagambye nze nazze mmanyi nti ngenda kusanga wano eŋŋoma ngenda kusanga wano ki naye byempulidde mu kkwayo eno byempulidde Ssaaba Kabona ayogera byonna nga byanjawulo nnyo ku kye twali tumanyi era nga n'amatu agabadde gaziba kati gazibuse era bakabaffe tugenda babuulira ekibaddewo n'ekibeerawo wetutabeera kuba ekibaddewo leero temwakitegese ejjo mutusanyuse kibeerewo ekitegeeza kibaddengawo so kati wali kipya gye tujjagamba nti kino bakyetegekedde kuba singa kibadde bwe kityo n'oli omwana olunaku lwajjo teyandikutte essaala eyo gyasabye ey'emmere ekitegeeza nti ekintu kibaddewo era weekiri era kiribeerawo tekirivaawo
Saba Kabona nkwebaziza nnyo olw'okuba nti ojjukidde security n'otuyita tujje tubeerewo okwo tulabe ebigenda mu maaso. Era nga nange mu kujja kwange ne munnange ono nkusuubiza kyonna ky'osabye tujja kituuse wa Mukama waffe kijja kukolebwa. Neyanzeege mwenna naye mbadde nsaba ak'ensusso obudde bubaawo kwaye eno waliwo akayimba ke yayimbye kabadde ka ngenda nkomyewo si akayimba akabadde ak'okubiri nga mwakatandika waliwo akayimba ako mbadde nsaba asobola okatukubirako n'omukulu n'akawulirako akole lipooti entuukirivu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Saba Kabona mbadde nsaba mu ddakiika emu boso ono akola ku ebyokuverifyinga abeeko akagambo naye kabasuulayo. Neyanziza nnyo Saba Kabona namwena wenna ab'ebitiibwa abali wano. Sobola kuva wano nga soogedde bannange. Omanyi mu Buganda mukama wo amaze okwogera tekiba kirungi oyogere kubanga aba abyogedde ne waba tabyogedde byonna aba yamaliriza. Bwe byogenda okwogera obanga amukuba naye amanya nze Bosa Lutalo tulideyo n'owekika munange ndi muzzukulu wa Lujja Expedito akyali mulamu ate nga ndi mutabani wa Fulgencio Bosa. So erinnya lya Bosa yakika. Nzaalibwa mu Mpigi Mawokota gye tuziikibwa. Mukono ndimu nga mugenyi kati nakamalamu emyaka 10 ne kati ndi mutuuze. Nasomera ku University ya UCU era ndi graduate mu UCU degree nengena nensoma human rights era amateeka ga human rights nga manyi bwemba ndi mmaje ne human rights tumukozesa kasamulaba nti UPDF waliwo kali aka force akasembayo emabega before nga tetunajja ka force waliwo ka UPD. Mbeyanziza nnyo omukisa gwemutuwadde okujjako wano. Sebo Kabona kyaka nja kukyalirako kubanga nze mbeera wali Kawuga nja kukyalirako mu ngeri ey'enjawulo. Afande Emma nja kuyita njasooka nkyalireko Kabona mu ngeri ey'enjawulo nga ffe baneiba banamukono. Tweyanziza nnyo yonna gye tutambula tetuyinza kuba nga tetwogedde ku security. Security atandika naawe. Security yaani? Security ye gw'omuntu. Gw'omuntu oba teweekuumye gavumenti ya President Museveni tekisobola kuwa buli muntu musirikale naye gwe ng'omuntu weekuumye otya? Security tugikola tutya? Entambulayo endyayo mumanyi kino okulya nakyo kirimu security. Olidde otya? Kubanga wootalya bulungi oba wobeera enjala ogenda kulwala. Kati wolwala kyetaagisa eddagala. Eddagala tugamba teririiyo, ekyo tukireke. Teririiyo yes naye gwe nga gw'omuntu weesose ne weekuuma otya oleme butalwala. So iyo tugiyita insecurity. Amazzi, enguudo. Munaku ezo mbadde n'enjiri ey'okubuulira abavubuka bannange ebintu by'okwekalakaasa. Ebintu by'okwekalakaasa bikyamu. Omanyi ku mbaga tekubula musiifu Ssekabona. Ne tuba nga tukubye tutya tuwuliriddwa tutya ku mbaga tewakubula ki? Mbaga tebusobola kubulako musiifu. Era wabaayo oyo omu ajja n'akola ki? Kiba ekikere kimu kyekikola ki? Kigwa mu mazzi ne kigonoona naye nga amazzi gabadde mateefu. So eno message egenda bavuka bannange ebintu by'okwekalakaasa
tuddeyo Ssekabona, tuddeyo abaana bavubuka tubazzeeyo mu bintu by'ennono, tubayigirize bakimanye ani taata ani maama n'omuvubuka ki kyolina okukola ewaka emirimu. Tuve mu by'okuwaganyala, tuve mu bintu by'abazungu. Abazungu batuleetera tugenda mu maaso, ne waliwo ebintu bye tutalina kukola. Ebintu by'Obuganda tubyerabidde. Tweyanziza Bassekabona, mutusomesezza, mutututte mu masomero ga bbeeyi, emmotoka mutuzigulidde, amasimu tugakutte, naye waliwo ekintu kimu kyokka, ebyonnono bigenda bifa. Ebyonnono bigenda bifa Ssekabona, ebyonnono bigenda bifa. Era eyo egenda kuba nga exercise gy'oli. Tubizizza tutya ate nga binatandikira mu miti mito. Wota traininga muti muto, enkya ani agenda okukiikirira, ani agenda okuddira mu bigere nga tomutraininze? Ogenda kuleetawo wa social media anaabeera mu ntebe awo ng'ali mu kuseereza, agenda tendeka atya abalala? So tuddeyo twekyekinge. Abazadde, abaana ab'obuwala mubasussizza nnyo, omwana w'obulenzi mumulekeredde. Wota traininga mwana w'obulenzi no training ow'obuwala, mu maka agenda wa? Agenda wa mulenzi. Kati gona training ow'obuwala ng'ow'obulenzi omulese, agenda kusinkana wa bulenzi nga ye ensi yagivaako dda. Tolaba nti awo amaka gaba gasatuse, awo wetufunira ba single mothers, abaana ku street tebalina ki bakojja. Ate era bakojja nabo basajja. Tewali bakojja Ssekabona, tewali bakojja, ensonga bagikonyeeko. Basenga gye bali naye bakojja. Byonna ndowooza mubiraba bya nnono. Tuddeyo gye twasookera, tuve mu ddiini y'Abazungu. Kambabuulireko kano, ye omuzungu yajja kutusigamu kibi, kubanga mu history gwe batusomesa omuzungu ye yajja kupevingawo gye baali bayita colonization, okutufuga. So ekyo gyewe yaleeta eddiini, yatusanga tuli mu Harmony nga tusinza bye tusinza. Bajjajja baffe tubalina bajjajja Lubaale. Jjajja Lubaale yali Wankuba, Wamala yali Wankuba, twalinawo wa Harvest, twalinawo w'emmere, twalina atuwa amakungula, bonna baaliwo. Naye bo bwe bajja ne balaba nti ebyabwe bye bituufu, ebyaffe ffe tusinza bifu. So naffe ne tukigenderako, naye nga n'ebyaffe byali bituufu era nga bikyali bituufu. Juzi nali eyo wa jjajja nga bagenda akwabya lumbe. Waliwo ebintu bye nalaba, omanyi twesiba nnyo mu kibuga, waliwo ebintu bye nalaba nga bagula olubugo olw'okusumika, olw'okusumika ne bagula. Waliwo kali akambi kabeerako ekiti, kali akaganda, yali akantube naye naŋŋamba nondeetera bino ebibaatibaati nkose, ne ŋŋamba nkajjiiwa. Natambula nateete yonna nga nnoonya akamba ako akagumu, naye era nakafuna. Ne ŋŋamba ebyobuwanga bikyaliyo ate nga bya muziziko nnyo. Ne ŋŋamba weewaawo. Era we baatugambye Ssekabona wajja mu office, njukira nze nakuvuga ne nkuteeka eri ku ttoto. Omwami ogwajja naye simulabye. Naye okuva wajja mu office waliwo ebintu ebigenze nga bikyuka mu bulamu bwange. Leero kuno si kulimba oba nti njagadde kwogera mu kuba engalo, naye leero waliwo akayimba kembadde mpuliriza ka Bamweyana, ngeze ku YouTube ke kasooseeko.
bamuteyata bamulanga kati amadde okumpya ampulidde nga nkawuliza nagamba naye gwe nyimba kizewuliza nangamba waayi zange simuyo. So ate kyekinzize omanyi ndi mwagazi nnyo akapiira era nkeera n'ensamba kapiira kati kyekinzizidde muto ne ngamba pozi leero tubaddeyo n'okukola ki n'okugenda tuba tuyise gyemisinde gyenteeseeko okujja wano ssebo mukama waffe mwe muli bakama baffe si ffe bakama bammwe mwe bakama baffe naye ate wemba nkyogedde tekireeta kubasoomooza kubanga obasoomooza omanye ekivaamu. Toyanziza nnyo toyanzigide ddala mwebale kutuyita kubeerako wamu nammwe mwebale kuyita security omanyi security